ekyawandiikibwa ekigamba nti wotawayo kimu kya 10 obobbye Katonda era okolimirwa tokiraba gwe mu Bible. Special people kye baali begendako era baafeyiringa kyava yabakolimira naga mukolimiddwa kubanga kibalemye temukoze nga mukola kimunzibye ngaye muyina kukola munzibye womanya amazima nti Katonda atali mu kanisa wokka ali weewuwe waka ali munda mu ggwe gwe mutambuza ali gwe housing ye toddamu kubeera bound oba osaba Yesu yatugamba nti temusabanga bannanfuusi asabanga munnanfuusi yasabanga ddingana ebiki ebigambo yasabanga bano abanyiga obugundi azakulikira mali obutuukirivu otusabireyo nnyo n'okatolooza n'oketolooza saawa nnamba oliawo edda onzijukizaawo bakuwe single shot ako kookoze kalabye okwo onzijukiza edda nga tosaala kano woba osadda ngomaliriza olina okubala obugalo simanya ani nobala nozeeno nobala lwaki sikyabijjukira nabijjukira nomala n'otunula eno mbuweekingiriza emizimu gyeno neweekingiriza emizimu gyeno okitegeera kati ebintu kola oba oli mu byongera mu bwongezi Farida. Kale mwenna abalaba Unique Media mwenna gye muli abali ebweru w'eggwanga abali mu Uganda wano tubabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nti mugamba mutya gigenda gitya mwasuze mutya musiibye mutya okusinziira time nawa gy'olabidde vidiyo eno Samike yenza abaawo okulaba nga nkutuusaako buli kigenda mu maaso kweno channel ate nga Roland Seluyima yali ku kamera kulaba nga buli kimu okifuna nga woolina okuba nga ate okola ki okifuna. Mbabuuzaako mwenna ne mbeebaza mwenna abasharinga mwenna abateekinga obudde okukomentinga because through comments olumu tugaidinga okulaba nga to becoming a better channel. JS medical hubs wakugamba genda obanoonyeeko babe nga bakujjanja oba olinamu ebikutawaanya oba olinamu ebitatambula bulungi mu bulamu bwo newobeera ng'olinamu byotategeera genda basobola okuba bakuwa amagezi ag'ekikugu ku bintu by'okubujjanjabi. Genda omukubire kweza ennamba z'essimu zolaba ku screen ajja kuba akwata munyumyemu ajja kuwa eddagala likujjanjabe ate tusabe Katonda abeere nga akuwonya nansana wasangibwa. Olunaku olwaleero era nkomyewo n'omukyala si mupya kati ku channel abasinga mwenna mumumanyi mukomizaawo okulaba nga obujulizi yabutuwa kituufu n'abumalayo era twalaba engeri gye yafunamu deliverance naki era mukyala mulokole ne kati waliwo questions ezasigala nga zipendinga zeŋŋambye nti kale kanziremu munoonyeeko tulabe engeri ate ejja nnyonnyola ebibuuzo ebyo bingi mu komenti zammwe bye mwateekako bingi bye mwebuuza ate nange omuntu nga Sami nina bye neebuuza neesuubira nti we mbibuuza nja kuba nyambyeko oyo ali eyo nga naye alina ekibuuzo kye kimu nga ekyange. Kamuwa omukisa abeere nga ababuuzaako then tusabe essaala then tutandike program y'olunaku olwaleero. Mukyala Farida ogamba otya? Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe ab'oluganda balamusizza nnyo amannya nga bulijjo siri mupya ku seeti eno nze Farida tokyali mupya nze Farida Nalumansi mbaagala nnyo balokole bannange n'abatali balokole mwenna mbaagala kubanga Katonda ffenna atwagala ate bwe tujja wa Mukama atuwa okwagala tuba nga twagala abaali tebayagalika kuba naffe Mukama twali tetwagalika Mukama n'atwagala n'olwekyo mbalamusizza nnyo baagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ate era tusaba ndoza tuyingire eddala tuwe essaala tuleke tugende mu argument zaffe seeti eno shooting eno ey'olwaleero nayo tugitadde mu mikono gyo tumanyi waliwo amaanyi agalwana naye tuli bawanguzi n'okukirawo mu linnya lya Kristo Yesu. Leka omwoyo wo atuluŋŋamye Mukama buli ekigenda okwogerwa kibeere nga kya mazima
buli ekigenda okwogera kyokwogerwa kibeereko ne gwe kiyamba kibeereko ne bye kita mu nsi ez'emyoyo ez'abantu abaakwatibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana akatono omulamu. Sheeno tugiwonga mu ssaayi gwe Yesu, na buli ekigenda okwogera tukiwonga mu ssaayi gwe Mukama, gw'oba otuluŋŋamya Mwoyo Mutukuvu, ekimu kikolebwe era ekitiibwa kyo kirabisibwe mu vidiyo eno n'ebigambo ebigenda okwogerwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana akatono omulamu tusabye. Amiina. Okay, mwenna musobola okutufollowinga ne ku YouTube Unique Media ne ku TikTok gyendi Samike Official, ojja kuba ate ondaba bulungi. Osobola okumpa kafoloko ne tuba ntambulira wamu. Kakati Mukyala Farida, mu discussion ze twayogerako emabega wali okwonako ku kintu kya tithe ne fruits, ebiweebwayo, ensigo. Kyensinga okujjukira wagamba tokkiriza mu tithe gwe ng'omuntu. Tutandikira awo. Tithe kyeki? Lwaki ogamba mu togikiririzaamu ng'ate mu Bible gyokkirizaamu mweri? Tithe nagikkiririzaamuko era nagiwaako. Nakubuulirako nti nabeerako mu kkanisa. Nabeerako mu kkanisa 2 mu Netherlands, era ekimu eky'ekkumi nakikolanga ki? Nakiwangayo. Nakiwaayo nga sikola nakukola. Nga tonnafuna mulimu? Naye tulina akamwanyi ke tufuna mu nsi ezo. Kamwanyize ssente gavumenti zebeere kulabirirako omuntu atakola ki? Atannafuna kyokola. Naye ze nakwatangako ate nempaaka ki? Nowaayo ekimu eky'ekkumi. Kumbe ekimu eky'ekkumi ekyo okukiwaayo si kyekyali ekikulu, naye kiina nze kyekyandeeteranga munda mu nze. Kyandeeteranga amalala nga mmanya nti mpaddeyo ekimu eky'ekkumi kiwedde ekitegeera. Era ng'oluusi sifaayo na ku biweebwayo birala mu kkanisa kwamba manyi kiri ekikulu nkimaze kubanga Katonda abatugamba Katonda kyakola ki? Kyayagala, kyatunuulira ennyo. Naye munda mu nze buli we namala ng'okiwanga mpulira ate bubi, kubanga nze nali muyimbi muki? Mu kkanisa. Nga naye tebatuwa ssente, tebatusasula kale kwegamba. Oba toli mu buweereza. Ekyo si kyekyannuma kubanga Mukama agamba muwe buwa nammwe mwakola ki? Mwaweebwa buwa. Si kyekyannumanga. Naye ekyannumanga kubeeranga nga we tubeera n'ezi conference oba waliwo something nga bapangisa ate abayimbi okuva ebweru ne basasulwa. Mmwe temuweebwa. Okitegeera ffe ab'omunda abakuuma ekkanisa buli Sande buli lunaku nga tuworshipinga tetulina kye tukola ki? Kyemufuna. Kyetuweebwa. Naye nga twawangayo ekimu eky'ekkumi. Ebintu ebyo ne bembeera nga nnyina question marks mu mutwe. Nagamba kweganga ng'owo n'obeera bothered nga ndaba bimbothering okubeera nga mupangisa abantu okuva ki? Ebweru. Okuva ebweru. Nagamba nako nti natandika okufumba emmere because twabeeranga ne birthdays baby shower biki ebyo. Era ne ndaba abantu balinga babapangisa okuva wabweru okujja otufumbira. Ng'ate mmwe weoli. No, I can make this. Nenkola ka company ngamba I can kubanga buli kaseera twabeeranga n'emikolo egitagwa. Ng'olaba bapangisa. Yes, bapangisa abantu ssente nnyingi ezigenda. Nengamba let me do that kagundi. Naye ate olaba bali babasasulanga bulungi ng'era ssente zaabwe tezikola ki? Naye ezange nze lwakubanga ndi wamu. Ng'oli wa mu nju. Zaagaana okukola ki? Okuvangayo. Era nze bampisanga nga bwe baagala. Newe nagambako nti bannankale munsasule nga bali ne bagamba tekisoboka. Oli waffe. Naye ng'ate n'ekyo nenkikkiriza ate era ne zitampeebwa ssente nga muki? Nga gwe mwakkaanya. Ne ngamba ono maama kyanti yagamba ye covering wange. Spiritual mother wo. Alaba atya ekintu bwe kiti? Omanyi waliwo ebintu by'okwekyoninga n'ogamba ye spiritual mother wange akola atya ekintu bwe kiti? Kubanga waliwo we nakolako budget ng'ebintu bye ngenda okukozesa bisinga ssente ze nasaba ne mutuuza ne mutunuuzaamu ekyo ekintu. Nanga ate tukwongera ssente zeezo ze wagamba era zeezo. Okitegeera?
mulimu nenkole omukolo nenga kankolere Mukama era ogwo gwe mukolo actual ogwasemba nenga asibiddamu nga ndaba mmenyeka nnyo naye nga abantu bemenyekera tebakoze ekibalirwedde okupangisa abantu abalala bajjo than to support me gwali munda ate ngize yayagala okukikola for the benefit of the church okitegeera nalina question marks nyingi era namaliriza nvudde mu kanisa olw'ekimu eky'ekkumi si kimu kya 10 naye ebintu byagenda byegatta bingi nalaba enkwe n'obulyazi ngate ekintu ekyetaaga okusasula ate baagala kusabira bwemba nkubanja sente zange ebitaano bwe bukadde nga 2 obwe Netherland bwemba nga nkubanja obukadde bwange 2 ndi awo enjala ennuma obukadde bwange 2 obulina ononye sente zo njagala sente zange ate n'oŋŋamba kansooke kusabire waliwo ebintu ebimu nga wetaaga kusasula nze seetaaga ssaala kweyo time weetaaga sente ezizo ezo ezange ze nakolera seetaaga ki ssaala kati abantu abamu bateekinga ssaala as bakyekwekamu okukola ebyabwe abasumba basinga bekwekamu ssaala ezo okukola ebyabwe kugamba gumagamba nti kankusabire that means essaala weggwa tewaba kisinga ssaala tewaba kisinga ssaala obanga asasuddwa kiba kiwedde tojja kuddamu ate onoyongerezaako kyekirala kati ogambye wawangayo ekimu eky'ekkumi naye ate ng'olaba mu kyaki mmwe temufiibwako kimu eky'ekkumi kirina kukola ki ekimu eky'ekkumi nze kyendowooza oludho tetulina kiwa mu age eno eya Kristo Yesu abaali bakiwa kale luli era n'abakyakiwa kiba kiyina ndowooza nze kyendowooza kubeera nga kirabirira ki abasumba bagamba mbu kyabwe kandi n'omusumba mukwano gwange gwemmanyi yaŋŋamba mbu ekimu eky'ekkumi bakigabana mu basumba naye ate bano abayimbi abali mu naye ate abakuba gita bakiriina kati abo babafuula nti bakolera Katonda ate bo nga abasumba baagala basasulwe ekimu eky'ekkumi kino okitegeera hypocrisy gwe kolera Katonda naye ng'omuntu azze oluusi okwoza ttooyi alese abaana be tebalina kyakulya alowooza mukama ayita mu bantu okubulesinga abantu Mukama ayinza okuleeta omuntu n'awaayo ku ssente ng'ayagala n'oli owa toyireti afune ekyokulya okitegeera that is how God blesses people sigamba nti mwe abakulu kyokka be balina amamotoka amanene be batambulanga moka SC be bambala amasuuti ag'ebbeeyi bano aba wansi ne babeerabirira ddala kubanga ekyo ekimu eky'ekkumi omusumba w'okifuna olina nakikwata n'okigabira bali abatayina abali nidi abali mu need mu church kubanga mulimu abantu bangi sami abali mu need nga bava ne mu maka gaabwe oba luusi nga babagoba morning glory simanyi afternoon glory ekintu ekyo kyantabula Farida kyantabulira ddala kati omuntu naaba nga atalina na budde bukola natuka ekiseera Land Road n'amugoba mu ki abalokole abamu balina ne mentality balowooza ssente Mukama agenda kuleeta omuntu amuwe emmotoka obiraba mu makanisa Mukama agenda okuleeta omuntu Mukama agenda kuleetayo omugagga omu akuwa enju kati omuntu n'abeera awo naziŋŋamira n'abeera mukusaba ne basiwuka ne bakola ki naye nga ng'essaala teriiko bikolwa ebanfu naye nga bano abantu balina amagulu 2 balina emikono 2 basaba balina amaanyi agasobola okugenda ne banoonya emirimu ne basiba enviiri balina amaanyi agagenda ne banoonya emirimu ne batambuza sooda balina amaanyi osobola okuweereza Katonda mu gundi nnyingi nnyo okitegeera mu ngeri nnyingi nnyo sigamba nti olina kubeera mu kanisa ate abantu abasinga balowooza Katonda ali mu kanisa ali luddawa Katonda ali buli wamu Katonda waffe tali limited nga Allah nti woyingira mu ttooyi tebamusabaayo okitegeera newootula ku ttooyi bwoti ng'okola emirimu gyo osobola osaba munda mugwe olina okubeera ng'osaba oba out of season and in season
oba oliwa oli kyoto nagamba luli nti olina okubeera nga weemanyiiza okubeera nga okola ki osaba ekyoto kibenga kyaka kusaba kubanga okusaba ofuuka asabiriza olina kubeera munda mulingo nga weebaza Katonda ng'oglorifyinga Mukama ng'omwagala ng'owulira buli kimu okitegeera kwega simanyi na ngeri kijja kukinyonyola that thing is very spiritual era but kiba kyetaagisa omuntu yenna omulokole so wekiba kyoto olina okubanga okumamu buli kaseera kibenga kyaka kyoto gwe tempo omwoyo muli omutukuvu buli wobeera ng'oli active naye ajja kulaga ebintu bingi nnyo jjukira amaaso gaffe ag'omwoyo gali open kati buli wobeera ng'oli active mu Mukama ng'oli naye jjukira muli hand in hand aba akubikulira ebintu bingi nnyo ayinza n'okubikulira omuntu nagamba oyo omuntu yeetaaga kusabira n'okulaga omuntu nti omwo mu nnyumba mulimu omuntu afa nga teweetaaga kuyingirayo kumukola ki kumusabira nga naye essala gy'ogenda okusaba awo muggwe wonna wooli egenda mukola ki mukwatako ffe twamanyira kusaba nsaba emmotoka twamanyira kusaba baami abalokole baagala okufumbirwa n'okuwasa zezo essala ze bamanyi kusabira mwami kusabira bugagga kukola ki kugenda bweru ayagala tubeere ba intercessors tunuulira eggwanga tunuulira generation yeno giteekeko mu ssaala giteekeko mu ssaala abantu abo beetaaga okutegeera Katonda kabirira Mukama omugambe Mukama yamba generation yeno yamba abaana b'abakkiriza yamba abaana b'eggwanga osanga omwana nga muto myaka 17 nga naye ayambadde akantu kakomera nga luusi talina mu mpale ennaku zino tebambala mpale ng'ate nno alaga alyoke byebwe bye nakugamba tebalina mwoyo tebamanyi nti balina buneke nina kyaki gye mmanyi olaba basajja kwezinga wali tebavaawo kumbe we attraction nga naawe tomanyi because they are walking on in darkness kati abo abantu tulina obbasabira tunuulira ennyimba ezifulumizibwa mu ggwanga lino buseegu bwereere basindika myoyo gya buseegu muki kivulaba abantu bagwagwa wala batambulira mu kwegadanga batambulira mu pornography batambulira mu kwagala bintu byabuliri bintu byabakwata obwongo kubanga sitaani atambuza bigere kati ate ffe tulina okuvaayo tumulwanyise tubeere nga tusaba okwagala kwa Mukama kukolebwe mu nsi muno nga we kukolebwa wa mu ggulu abantu bamanye Katonda buli wo interceding ojja kutuuka mu ggulu ng'olaba abantu bewalokola bootamanyi nako naye nga balokokera mu ssaala eno Mukama nga yagenda n'abakwatako because of you because Mukama akozesa kukola ki okukwata ku bantu buli woosaba Mukama ayagala nnyo amaanyi ago era agakozesa siganye Mukama tali limited asobola ate ya mu buwalabu abantu tebalokoka gye bali waliwo yaŋŋamba kyaki gyezi nze nagendako ne mu kyaki e Dubai ng'oli abanigeria bakola naye teziriiyo kyeziri oli apangisa ekizimbe ng'ekyo ne bajjanga ne basaba n'embizzi gyeri ewa Dubai bwa biseera bino nali musiraamu nga sigirya naye nga gyeri naye nemmala ngirabako kati Farida wafuuse kiralamu Farida ku lusaniya na Farida nti wangi bampe yongerako embiriizi wali Farida akola ki wano Farida yalokoka kikyayina kikola ki toyina kikuziyiza kubanga ebyawandiikibwa birikiriya buli kimu kyalongoosebwa kale kakati nga tuvako kyekya tithe olina kwoyogedde n'ogamba tetuyina kuwa tithe guno omulembe siwe kiri naye n'olyoka ogamba n'onnyonnyola nti naye ne bali abakyalemeddeyo abagamba nti bawa tithe n'olaga kye zirina okukola kye zitakola mu kyaki lwaki ogambye tetulina kuwa tithe kati tugendeko mu eyo discussion gali mateeka amateeka tululi twagogerako gali 613 aga mateeka tetusobola gatuukiriza era aga mateeka saagala na kugenda yeeyo kubanga abantu bangi nnyo boogedde nnyo ku tithe ku seeti eno okitegeera naye abantu kye balina okumanya Pawulo woba oyagala okumanya ffe abataali balonde ba Mukama
we twafuuka abalonde ba Mukama Pawulo enjiri bagibuulira muki mu baana ba Isirayiri ne bagigaana era awo n'agamba muganye Mukama n'amusendinga mu baki mu baamawanga beffe ife basami ffe abaamawanga kati ziri traditions zaabwe zalinga traditions nga naffe wano mu Buganda we tuyina kino yagamba mbu mu Buganda tebambala mpale kati nze mbeera mu America mbeera London okitegeera mbeera kati so basically buli wamu waliwo buli bwali buwangwa bw'abali bwabo ng'era balina okukola kino nakiri naye ekisa ne kijja mu Kristo Yesu amateeka go gonna ne gazingibwa mu mateeka aga abiri kwagala Katonda nga tomugattako kintu kirala kyonna n'omutima gwo gwonna gubeere ku ye buli omutima gwo we gubeera Katonda naye kennyini ajjula munda mu ggwe n'akulaga ekirungi n'ekibi n'abeera nga yakusomesa n'okusomesa era kuliidinga wobeera ku YouTube akuliidinga ewantu wali omuntu omutuufu agenda okuwogera mu bulamu bwo okitegeera because yakuguiding oyinza okubeerawo n'olaba video ng'epoppinga up out of nowhere n'ogigwako ogenda okuwuliriza nga kyobadde oyagala kyobadde onoonya kyeweetaaga okumanya ku Katonda w'essaawa kitegeera so ebintu by'amateeka Yesu yennyini olaba bayagala yali tasobola nagajjawo immediately yagendanga abolishinga kubanga baali bamanyiira omuntu okuwona olina kugenda ku kidiba waliwo eyaŋŋamba mu episode yaffe ezasookera ddala wagamba nti Katonda teyawaako Yesu teyawaako kimu kya 10 waliwo eyankubira mukwano gwange ne mu comments waliwo yateekako komenti ye ng'alaga Yesu yagira amateeka yagagoberera nga bwe gaali gwagamba yakiwaawa waliwo yagendera we yatumira Peter okukwata ekyennyanja kijemu n'akola yali agenda kuwa musolo omukulu n'aŋŋamba olaba yawa omusolo kitegeeza buli kimu yakiwa wadde mu Bible kiyinza tekiriimu alina okuleeta ebyawandiikibwa alina okuleeta ekyawandiikibwa ekyennyanja bakikwata omulundi ogwo waliwo wolaga ekyennyanja ewalala wekyakola ki wekyakwatibwa omulundi ogwokubiri naye ffe wano kimu ekyekumi bakiwa buli wiiki bambi n'abatakola n'abakwata ku ssente z'akameeza ezo ssente zirina kuva na ku ssente ng'okoze magoba kyekimu ekyekumi kirina kuva ku magoba zirina kuva ku magoba si ssente ze bakuwadde kukola kati oba olina business like ng'olina obukadde 3 n'okola business ssente z'ofunye mu magoba z'olina owaako ekimu ekyekumi okutoolako ng'oggyeko ezakoze bakuyita batya ng'oggyeko capital biki z'osigazaawo zo zirina okuggyako ekimu ekyekumi n'okola ki n'okiwa naye mu ndagaano empya tulaba Yesu ng'amaze okufa Pawulo yatugamba tulina okuwaayo nga bwe tukola ki tuwulira nga bwe tuwulira nga bwe twagadde mu mitima gyaffe nga tetuli basanyufu n'atubuulira okuwaayo kyeki n'atugamba nti Katonda asanyukira nnyo omuntu akola ki awaddeyo ate nga musanyufu okimanyi mbuna omuntu gwe bafosinze okukola ekintu n'omuntu akikoze mu kwagala ono akikoze mu kwagala kirungi nannyo kubanga tekimusigala ku mutima naye oli akikoze kubanga tteeka you must ate oyo akola ki alumwa era agenda agamba wabula kino ekisajja kibbi wabula ogenda oli mwoyo kitegeeza awaddeyo nga tayagala naye awaddeyo lwannaakola ntya atunuulira egyo emitima gyaffe egiwaayo kubanga ayagala omutima nga musanyufu ng'owaayo oba ku lwa kuzimba kkanisa oba ku lw'omusumba kusanyusizza abulidde ekigambo ekikwatako n'osanyuka n'owaayo nga bw'okola ki nga bw'oyagala naye sigala nti simanyi waayo ekimu ekyekumi ate simanyi ensigo simanyi fast fruit simanyi ebyo byonna ababikola mu bikole naye manya nti waliyo freedom mu kuwaayo nga bw'oyagala kubanga woowaayo nga woyagala tojja nakuddamu kirowoozaako tojja nakulowooza nti kubanga wawaddeyo
ng'oli musanyufu ate n'otoolako ekyo kyolina tewetaga kati nyina akakadde kamu oba oli meti kuwaako emitwalo 10 so nga ate naali yagadde okuwayo emitwalo nga 3 olaba nti obeera limited mu tteeka okitegeera ate kasita owaayo mu kino ekibbo bateekawo abamu ebibbo nga 8 zimanyi fast food kati ebyo byonna byaki waawo n'ekibbo ky'omusumba Yesu yagira ki bannange mutubuulire ekyawandiikibwa ekigamba nti wotawayo kimu kya 10 obobbye Katonda era okolimirwa tokiraba gwe mu kiyina Bible special people kye baali begendako era baafeyiringa kyava yabakolimira naga mukolimiddwa kubanga kibalemye temukoze nga mumukola kimunzibye ngaye muyina kukola munzibye kiyina specific people kye baali ekyawandiikibwa ekyo mumanyi abantu bajja nnyo mu contest bajjamu akanyiriri kamu ne bajja ne kakusomera n'ofiiringa na guilty naye bw'ogenda kati olaba ino Pawulo mu kuwaayo Pawulo kwe bakwayogera tebasobola kukusomesaako abo abasumba tebasobola baagala abantu bakiipinga mu bondage jangu nga mu kanisa buli kaseera beera awo beera mu kuwaayo beera okitegeera tebaagala abantu kubanga buli amanyi amazima afuuka wa ddembe w'omanya amazima nti Katonda atali mu kanisa wokka ali ewuwe waka ali munda mu ggwe gwe mutambuza ali gwe housing ye toddamu kubeera bound ekkanisa osobola okugenda ng'okoze eki ng'oyagadde kozi waŋŋambye ekyokukiwulira nkijjewo ekyo saagala na kuwulira kintu kukiwulira gendayo kati nze ngenda mu kanisa nagamba luli kulwa mikwano gyange mbatwala kubanga bo tebannakula nnyo mu mwoyo mbatwalayo ne bawulira ku kigambo ate ebigambo bye bawulira oluusi already nabbanna bibagamba nadda naye ekyo kibakakasa kubanga oluusi abantu abamu woba omusomesa baga ono alabika alimba naddala ng'olikyaliwe naye wakiwulira ku muntu omulala Farida yatugamba Farida yatugamba n'ebyawandiikibwanga bikola ki ogenda okulaba nga akkiriza naye nga sigamba persecution nakugamba luli nti yali y'amaanyi ng'abantu balina okukuŋŋaana bezzeemu amaanyi basabire ne munnaabo oluusi gwe baba bawambye kubanga babakwatanga ne babatta babakwatanga ne babasiba mu makomera ewaava okuŋŋaana omanye ekintu bwe kiba nga kipya bakirwanisa ate jjukira kyali ekyo ekintu ky'amaanyi nnyo kyali kirina okulwanyisibwa naye kati tetukyalina atulwanisa newenjagala enkya wano ntandika ekkanisa abantu ne bajja ne bakola ki ne basaba tewakyali persecution kuli kwali kwegattira wamu kyali kitandika ekintu kyonna nga kitandika ate nga kiri controversial ku bali kye bakkiriza jjukira Katonda Yesu ekyamussa kweyita mwana wa Katonda bagamba omwana eyazalibwa nga tukulaba ogamba otya mbu oli mwana wa Katonda ogamba otya mbu wavudde mu ggulu ng'eyakuzaala tumumanyi kitaawo naye tumumanyi tukulabye wano ng'okula ng'ogamba oli wa Katonda oba ozze okutaataaganya ekintu ekibaddewo emyaka n'emyaka sisitimu ogiyuuya nyini yabagamba mugimenyewo ennaku 3 ne bagamba ekiki ono omwana mulalu yali ategeeza ki mpozi ku ekyo yali ategeeza nti kufa tempo yali ayogera ku eno ey'okuzimba mu nnaku 3 kubanga era mu nnaku 3 yavaayo nga mupya kwe kufa okuzuukira yes bano baalaba tempo yaabwe gye baamala emyaka n'emyaka nga bazimba gye basondedde yabaawo ono omwana tempo mu nnaku 3 gye twazimbira emyaka n'emyaka alaluse ono omwana ate nga balaba alina ekibiina kiki kinene kubanga yaliko omwoyo wa Katonda nga buli kyayogera kikwata abantu ku mutima buli kyoyogera ng'olina omwoyo wa Katonda kikwata omuntu ku mutima kubanga kibaako n'akirumiriza nako n'akiholdinga ku mutima gw'omuntu nga newomugamba kati nze tosobola kuŋŋamba ku kintu kyonna newensigala muno mu nsi bwogu nsigala ne Yesu newoŋŋamba nti nkutemako omutwe mwegaane sisobola ogutema kubanga mba mmanyi direct gyendaga okitegeera simba mmanyi gyendaga nti wegutemako nyina omutwe omulala mu nsi eyo omwoyo guno just physical ki physical gundi body ngenda na wa Mukama wange sitokangibwa sisobola kukangibwa tosobola kunkangakanga kati ate ekyo sitaani kyatya mu bakkiriza kasita oba ng'omanyi omuntu eyakulokola
ng'omanyi n'amaanyi ge sitaani akutya nnyo akulengerera eri naga naweta abanga mufere wabanga azza akufeera ng'ogwa mu butego bwe lwategeera nti wamutegedde tadda ayita eri ogenda okumulanga balala bakufeera ofuuka namulabe wakusanga akuvuma kyova olaba abantu abamu we bava mu makanisa bafuuka balabe kubanga oli pasita abasinga aba yakwata kidoctrine kye tayagala kulaba muntu yenna ng'avuddeko bamanyi nobatiisa ogenda kufa wova mu kanisa eno nga kyawandiikibwawo ekyo ekintu kya spiritual father okyogerako kikituufu ti my spiritual father yono naye ng'obiwulira mbiwulira era mbimanyi ebyawandiika nze nakyewaganako n'omuntu omu yali bisaamu kugamba nabbi ng'ayagala kimu kya 10 ng'ayagala mbu ye spiritual covering yange ng'ayagala yaba nzivuunulira ebirooto yaba nsabira yaba akola ki naye ng'ate nze namala nentegeera nti nze seetaaga kunsabira nsobola okwesabira okunsabira nali nkwetaaga luli ku beginning wali muto oli bebi nga nyingira mu bwakabaka nga neetaaga okunsabirako amaanyi ago amabi gakole ki emyoyo egyali gimpozesinze ate jjukira nali ngiwangudde olwedde mu nsi y'omwoyo nali ngiwangudde kati nali neetaaga okunsabirako amaanyi ago gonna gakole ki gafulume era njijjukira nakugamba nti namala nensigala nga neekola ne self deliverance nze seetaaga kunsabira nze nanoonyako okusabirwa ne ntambula paka Nigeria waŋŋamba nga nnoonya kunkwatako kunsabira nakumbuulira bigenda kumbeerako oba byaliwo okitegeera kati eyo level nagikola ki omuntu olina okukula level eyo n'ogivaako ey'okukusabira n'oba ng'osobola okukola ki kwesabira kubanga Yesu kati ebintu bino bw'oba osaba genda mu kisenge munda Katonda alaba eby'omukyamanyi kyokukola ki ajja kuwulira kubanga Katonda aba ayagala when you pray alina okubeera ne faith kati faith toyinza kubeera nayo nga tomanyi muntu kiringa kitaawo oba omanyi yalina okusasula school fees yalina okukola ki woba omusaba omutegeezaako buki obutegeezako butegeeza tata school fees tezinnaggwayo aye tomupapya enkya sikola ki baŋŋambye nno enkya siddayo okimanyi buno taata waabeerawo olwedde akimanyi nti school fees ezo tezinnaggwayo era omuba ku bwongo gwe newojja okumujjukiza olwedde abakimanyi naye abamu stumbling blocks oluusi ezimugaana okutuukiriza era amala n'akola ki n'atuukiriza tulina okugyawo Katonda nga tumanyi nti ono gwe tusaba talemererwa tulina okugyawo Katonda ng'olina eyo mentality nti gwe nsaba ate tufuga naye waggulu tulina Kristo mu bifo ebya waggulu bw'oba otuuse mu kusaba olina okubeera n'okukkiriza okwo okukkiriza okwo kwe kugyawo ebibadde biga stumbling blocks ezo ne zivaawo ne sitaani buli walaba okukkiriza ko tasobola kusitopinga ssalayo eyo yemmata etwala essaala paka mubeera in connection ne Mukama bwe muti sitaani nga talina bw'ayita naye oluusi tusaba ne twerabira oyinza okusaba emmotoka n'ogivaako nagaawaye aye katannaba kutuuka era aba tannatuusa kubanga ayinza ogikuwa sami nomuta nokula ki nofuuka ekirala ekitegeeza mbeere mukakkamu beera mukakkamu oba wasaba byensaba eba tebinnajja mbe mukakkamu ate work towards that kubanga Mukama atuwa nnyo kyetwetaaga dani kyetwagala okitegeera what we need yes atuwa nnyo byetwetaaga not what we want so what we want we can work towards them tubifuna oyinza okugamba ku buli sente zenkola njagala emmotoka ya mmeka mmotoka ya miliyoni 10 buli lunaku oba buli sente zenkola buli mwezi ngenda kuteekayo emitwalo 2 wali mu kabox oba mu banka ogenda okulaba nga sente ziweze miliyoni zo 10 ng'ogula emmotoka yo that is a want naye era tosobola kutuukiriza want nga needs zo tezibaddeewo zeziku kyolaza atuwa ne tukolera wansi zaffe kakati olumu otuuka ne weebuuza naye ebintu bino kati baba babijja walwaki abamu bakyabirekawo ne babisomesa mu ngeri gye babisomesa baagala abantu baleme kubanga abantu buli we bamanyi amazima bafuuka baddembe
abantu abasinga balokole si baddembe kyova olaba balekawo omwami we nadduka mu kkanisa kibi anti gyengenda mu kkanisa okusaba ye yampa omwami mulina okubeera ki ate omwami ogenda mumutamya ekkanisa agaye kiki kino okitegeera aye takimanyi muyafuna mulokole olina okubeera ng'obalansinga eki ebintu kuba tuli mubiri n'omwami we weeyise bulungi abeere asikirizibwa okujjanga naawe muki mu kyaki naye abantu abamu ava mu kanisa ate ewaka nga mulala kwegamba nga tewali kisikiriza mwami kuga nti ono mukazi abeera naye gaga ono si mulokole na mulokole abalokole bamanyi omulokole alina kubeera nga bamanyi engeri gye tulina okukolamu ebintu era omusanga eyo abakwetegereza bwati abalokole baba nga be bano ayinza n'okuba nga akusinga obutuukirivu aba yalokoka nange ndi mulokole 100 okitegeera balina ne kebalumu ke bagamba wabona omulokole ng'agenda mu ggulu nze natuuka dda lwa ngeri gye tweyisa ng'alaba eneeyisaayo ndala nnyo omuntu agamba nti olina ki yesu oyomba nnyo olina obujja olina buli kayisa kavundu togaba kwegamba buli kayisa kavundu okakola ki naye owooza olina omwoyo mutukuvu oba tolina mwoyo mutukuvu kubanga omwoyo mutukuvu mukama ayagala nnyo we tulokoka tubale ebibala okitegeera tubale ebibala yagamba omuti ogutaabala ebibala gujja kutemebwa gukole ki agamba nze stem I am the stem you are the branches fe matabi fe tuli matabi ate stem zisize zibalako ebibala aba amatabi fe tulina okubala ebiki ebibala byetubala byebiriwa ebibala byetubala bikwekwagala okwagala Katonda kwagala eyali tayagala olina okubeera nga abantu bonna bakolaki obaagala abalokole n'abatali balokole yadde basamize ate okwagala omuntu si kwegenda okwegadanga naye kitegeera okwagala omuntu si kwekukola byakola oyegada na buli akusabako omuweeko nti lwakubanga Katonda olina okubawa no olina okubeera n'amagezi abantu abano olina okubaagala n'obaagazisa ne Katonda kubanga buli wolaga okwagala abantu batandika okulaba Katonda ali muki muggwe ne batandika okumwegomba ate buli webeegomba Katonda oyo ali muggwe ye Katonda akola omulimu gwe n'agenda n'abakyalira nga toli nayo kubanga oli kasitafu n'ekirowoozo ekikwegomba n'agamba kasita ofuna desire ye Mukama ayagala omutima ogwo kiringa kugamba bannange ndowooza nenenye nkoze nnyo ebibi nga wonoobeera ono nga nkoze nnyo ebibi twakolanga ebibi mu nsi eri njogera kati ku bantu abatalookokanga waliwo abantu ababeerawo n'akola ebibi nga mubbi nga mulogo nga musezi nga buli kibi kyonna ng'akikola naye olunaku lwatulawo ewuwe naye bannange nsusse nkoze ebibi nsusse neweekuba mu mutima Mukama aggirawo omugjayo yonna gyali kubanga ali ku mutima gwaffe agongona alinze kuyingira wotandika okulabira ekyo ekibi n'ogamba naafa wayingirirawo n'atandika okulaga nti wendi asobola okukola ki gulawo omutima gwe yingire tukiriininge okay kati I think ekyo kizemu in fact ne mu discussion gye tukoze badde onnyonnyola ozzeemu n'ekibuuzo ky'ekkanisa because nakyo nakiraba nnyo jukira bagamba okuva mu kyaki webikyo kati ne bagamba nti wagwa ekyo kyembadde ngenda okugamba wagwa naye ndaba okijjonyodde nti Katonda tasangibwa mu kkanisa abantu abamu we balaba nga tokyagenda mu kkanisa balowooza wagwa era backsliding gundi takyakuŋŋaana takyasaba oyo yagwa oyo takyali ku Yesu si gwe wamulokola oyo omuntu si gwe wamulokola tomanyi personal relationship ye gyalina naki pastor si yabandokodde nedda nsebo nze nakugamba Yesu yandokolera waka nze kenyini nengenda nenoonya ki
church okitegeera pastor si yalokola tumanyi pastor yagamba ayagala okulokoka je ne twogera ne twatula wano mu bwensanvu mu omusanvu abalokoka abamanya bonna tebaddayo mu nsi nabalaba okyalaba yaliyo baddayo Uganda eno ebaddemu ebintu omanyi lwaki because bajja for showbiz mawulire era bagakola kyekikutte kyekyamaanyi kyekiriwo ekigenda kubanga manyi celebrity wana agenda wali nga babafaako babagulira amasuuti nze nyina omwana eyansanyusa nnyo nga ndoba alokose bambi yansanyusa nnyo naye ngenda okuddamu omulaba after some years nanyolwa n'oggwamu amaanyi bamubuuza walokoka agamba why n'abaana baalokoka mu tayimu eyo naye ate kirungi nti wobanga wayotulako ne wewebuzaabuza noddawa still mukama amala nakola ki ajja wobanga oli mulonde we nga kyawandi nga omanyi ebintu tebiva out of the blue nti okulokoka tuba twalimenti okola ki okulokoka tuba tuliko okuyitibwa naye bino ebitulwanisa ebyensi gana amaanyi g'ensi bitubuzaabuza ogenda okulaba ngeno gyoli feemu tejja bulungi kubanga waba oyagala feemu mu bulokole si nyangu ayagala feemu ogenda eri n'owemula n'okola buli kibi neweeyambula feemu ogifunirawo muki mu bwangu kyova olaba abaana bali ku tiktok okubeeyambula okitegeera kiri ku tiktok feemu osobola ogikolera ebintu bitono nnyo n'ogifuna naye eno mu Katonda ebyaffe si bya feemu si bya likes Katonda our God is famous enough. Yesu ali mufu ali famous enough. Teri atamanyi Yesu kabe mwana muto taliiwo kitegeera so ekyo kitumala tetulina kuyayanira feemu era olaba abantu abayayanidde feemu baendize up nga baserinze emyoyo gyabwe nga sitaani kati abakozesa mu ngeri ey'ekisiru etategeerekeka nja giyita ya kisiru kubuza abantu naye nze nja kwongerako ŋŋambe nti ebintu by'obulokole gundi yakola statement era nja giddamu njogereko omukulu gwe naleetako omukulu Ivan waŋŋamba afaana abanyarwanda Ivan yagamba ekintu kyonna kyonna wana ewakyogerako sijjukira ekintu kyonna kyonna ng'atali mulokola asobola okifuna tetulina kifuula ishu mu church era yayogera n'okwogera ekintu ekyansanyusa ennyo era nange kyenzaako nti omulokole tolina kuyayanira byamagero you end up in false ki ogwa mu butego bwabo false pastors and what part of us ebyamagero byafuuka ki part of us mmere y'abaana ekyawandiikibwa bwe kigamba ebyamagero mmere yaki ate tuli baana bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka ki obujja abaana twafuuka abaana ba Katonda era tutambulira mu byaki mu byamagero ogenda okulaba wotasobola kuyita ng'oyiseewo ogenda okulaba ekibadde kisibye nga kivaawo lwaki kubanga oli mwana wa Katonda you are entitled to byamagero you're entitled as long as you are lokoka you're entitled to eat toyina kuyayanira ate kangende bansabire nyina mukwano gwange bambi yagenda ne bamugamba bagenda musabira naye alina okuteeka emitwalo 10 muki mu bbaasa okumusabira kati yali tazirina nateekamu 2000 ngalowooza pasita tajja ziraba ayagala kufera pasita afune essaala agyetaaga agyetaaga naye mugitaddeko price okitegeera naye n'agamba kati nkikoze ntya n'akwata ebbiri ze n'aziteeka pasita yakwata gundi bw'ati n'agibikkula agibikkulirawo oddiza n'amugamba genda oteekemu emitwalo 10 okomewo kuulako 980 n'agenda n'aginoonya kati we yaginoonya n'agiteekayo
n'amala nankubira nga bamaze omusabira nangamba nva kunsabira mpadde emituba nange namuyombesa nimugamba kati ozitaddeyo abaana babagobye school fees eri 10 wali badde oliwayo kuwali ku school fees omusomesa n'amanya nti 10 eddala likola ki lijja naye olikutta oliwadde lwabutasoma byawandiikibwa balokole temusomye byawandiikibwa essala erina kubeera for free oli wagambira nti eri priced vaawo buvitambula kola ki muviire tandika okwesabira katonda yajjawo egundi eri ey'okubeera nti omusumba yalina okugenderayo kugenda direct ewa katonda waffe netumusaba yesu yatugamba buli kyemunasaba mu linnya lyange mukama aba alaba abaana abo nti bakola ki beetaaga okukola ki okusoma saba ate n'okukkiriza okkirize ate woba tofunye sente tokifoosinga enkya lunaku oluusi oyo afoosinga n'agenda n'akola n'ebikolobero abaana basome teyasoma bayizawe naye nga waali yafiirawo amwana nga alina okusoma mu ssomero ery'ebbeeyi nze saasoma gwe toliiwo awooli muleke mukama akole omulimu gwe twagadde nnyo okukola emirimu gyani gya mukama twefudde nnyo okumuyambako buli weyagala okuyamba ku muntu nze kati olaba nze ng'omuntu kasita mbeera n'omulimu neweefuula nnyamba ennyo nze nange nga nkuleka ng'obinkolera ne katonda waffe bwati waali kindeeta utayagala kumuyambako ayisobola abyesobolera do what you have to do omulekere ebibye ajja kukola kati kindeeta kubanga n'abantu bano ebyaddala okutambula okugenda mu bana abasajja ba Katonda tugenda nsabire tugende tukolewe tuti andaguleko olumu baba basabye nga bigaanye kindeeta ku kibuuzo ekirala okusaba okutuufu kwekutyawo ekya backsliding sikinyanyodde bulungi omuntu wa backsliding wova mu kanisa tekitegeeza nti o backsliding okwo kwekugwa kwe bagamba nti oba ogudde nga tebakyakulaba kukuŋŋaanaakwo okwo si kwekugwa okugwa kwekwegaana katonda era ekyawandiikibwa kigamba yesu mukama yali alina bayogera nabo abaana ba Isirayiri actually n'abagamba mugudde you have backsliding muzzeeyo ne muwashipinga baani kwekuddayo kati nganze okugwa kwange kwekuddayo gye wadda mu ssabo nga luli nenzirirayo ddala nentandika yesu nemwerabira nentandika okusinzanga bakatonda abo abalala okitegeera nenfuna n'ebibbo nenteekawo bakatonda bange ono nemuviirako ki ddala awo mbeera backsliding nze bulungi ne yesu nemwegaana kyekyo kye bayita okugwa naye waliwo omuntu okuva mu kkanisa ng'alaba tajja basobola n'abeesonyiwa n'agamba kanzire waka male okusoma ku byawandiikibwa ng'alaba getinga mo confused n'agamba kamale okudda ewaka male okutegeera male okubeera nga nkole that personal relationship ntegeere katonda kubanga ebiseera ebisinga we tugenda mu makanisa tubula anayogera kino anayogera kiri ebingi waliwo abankubira ne baŋŋamba basinga abantu abatalina ssente batya ne mu kkanisa era omu yambuuza naye kati sami oleeta abantu bangi kati tukkirizaani ono agamba kino oba okyatutte kino ono nagamba kino naye namugamba kola ku mukwano gwo ne Katonda buyimiridde gutya Tereza neetiwaakayo ne Katonda yes abanatusonyiwa tukyusizaamu ka location katono omusana gubadde kutusazeeko kati tudde ku kiri kye nabadde nkubuuzizza because bano abantu bagenda mu basumba bano nga bali depressed bagenda mu basumba bano balaba nga bakatonda because balaba basumba bafunye ebyamagero obulamu bukyuse naye ng'obuzibu buva wamu essaala basaba tebalaba kikyuka essaala tulina kusaba tutya Katonda okutuwulira tuyinza oba Saamu ya Saamu tukolamu ensobi ebyawandiikibwa bitugamba Yesu yennyini yali atubuulira engeri y'okusaba yatugamba atya yatugamba tusabe nti kitaffe ali mu ggulu essaala eyo njagala nnyo
naye nyina kyenkyusaamu nze wemba ngisaba akyusa ebyakatonda kubanga yagamba sekukyusa byawandiikibwa naye yagamba kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo ligulumizibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe ku munsi obwakabaka bwa katonda bwajja weebuli essaala eyo yali esaba obwakabaka bwe bukole ki bujje obwakabaka bwa mukama bwakola ki bwajja yesu kasita yafa n'akola ki n'azuukira era bw'oba osaba oyinza okugamba obwakabaka bwo bwe wayongera okumaamira awo okyusizza essaala Farida kale gwesabanga bw'oyagala naye nze akimanyi nti obwakabaka bwajja waliwo ebintu kati ng'ebyo ebyali ebisiikirize naye sijja nakuddayo waliwo ebintu nga ebyaliwo byogerwako ebigenda okubaawo waliwo nga byali biranga waliwo ebitannabaawo waliwo ebigenda okubaawo eyo mu kubikkulirwa okitegeera kati woba omanyi mukama atuwa amagezi n'okumanya n'okutegeera woba omanyi ekintu ate toba totambula ng'atakola ki ng'atamanyi kati woba omanyi okusaba okwo obwakabaka bwa mukama bwakola ki bwajja era muno mu nsi mwe tuli yesu atugamba nti muli mu nsi naye temukyali bansi tulina kingdom gye tukola ki gye tukolerera gye tulimu gye tutambuliramu olwedde mwetuli kasitokkiriza noyingira ukasitokkiriza yesu kristo mwana wa katonda omulamu oba oyingidde mu kingdom ye era yabeera kabaka wo kingdom ebeerako kabaka waayo kati kingdom y'ekizikiza abantu abatannakkiriza era yayogera n'agamba nti omwoyo ogukola mu baana abali disobedient abagaana yesu waliwo omwoyo ogukola ki ogukola weguli omwoyo gwe nakugamba ojjukira omwoyo gwe nakugamba nga bamaze okunemesa obulokole omwoyo gw'okufa guli tuwale gwe gukola mu baana aba disobedience batambulira mu kufa guli ogwali gukuleega ogwo gwe gufuga jjukira woba nga tonnakkiriza yesu oba otya okufa nnyo okiwulira omanyi lwaki oba otya okufa kubanga otambulira mu kizikiza omuntu atambulira mu kizikiza aba talaba tamanyi bijja tamanyi nawaalinnya okitegeera so nejalaga tamanyiyo tabimanyi nejalaga tamanyiyo kati katogo omugamba kufa okitegeera kati baba batya okufa kubanga tali shuwa era ng'oyagala okumanya omuntu nti yalokoka oba talokoka nga mubuuzo oba ali shuwa gyalaga omuntu eyalokoka aba alina okuba nga amanyi ali shuwa kubanga ebyawandiikibwa bitulaga bulungi nnyo lye tukola ki bitulaga kati Farida totya kufa sisobola kubanga mmanyi gye ndaga actually okubeera wano ninga Pawulo nti okubeera wano it is benefiting ki others nze njagala nnyo okugenda mu ggulu okusinga okubeera mwene ensi nkyafu mulimu buli kaze kabi buli kyotunuulira ekitegeera Farida tuli mu shadow ensi nayo shadow ago toyina malala amalala amalungi ago malala Farida amalala mu Yesu waliwo amalala amalungi n'amabi amalala gayo mu Yesu kitegeera nategeera omuntu ategedde tatambula nga muntu atakola ki atannategeera omuntu amanyi katonda we tatambula nga atamanyi ki katonda we kati nze ndaba ekintu nemmanya nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti lwaki kubanga omwoyo ali mu nze ekitangala kyajja omwoyo kasita olokoka omwoyo waafuuka mulamu kyova olaba sitaani aba ayingira bw'ati nga wamuwulidde dda nti kati waliwo ekitali kituufu waliwo amaanyi amalala agakoze ki agazze mu kifo kino oba wakitegedde dda lwaki kubanga omwoyo wo mulamu luli omwoyo yali mufu nga sitaani ne wajja n'akutuulako oyinza n'obutamuwulira ayinza okukozesa byonna n'akusitula n'atwala gy'ayagala okitegeera naye kati tekikyasobola kuba toyina njawulo nnyo naye oli mu kingidomu ye kabaka wo jadde omumanyi yadde tomumanyi oli mu kingidomu ki oli mu kingidomu ye oli mu matwale ge era amanyi nti ye kabaka bo era amanyi nti akulinako obuyinza
lwaki kubanga tokkirizanga w'amaanyi okitegeera kati okusaba nga ngenze kusaba oba osaba Yesu yatugamba nti temusabanga bannanfuusi asabanga munnanfuusi yasabanga ddiŋŋana ebiki ebigambo yasabanga bano abanyiga obugundi Bikira Maria omutuukirivu otusabireyo nnyo n'oketolooza saawa nnamba oli awo edda onzijukizaawo bakuwe singo short ako kookoze kalabye okunzijukizza edda nga tosaala kano woba osadda obaliriza olina okubala obugalo simanyaani n'obala nozeeno n'obala lwaki sikyabijjukira nabijjukira n'omala n'otunula eno mbu weekingiriza emizimu gy'eno ne weekingiriza emizimu gy'eno okitegeera kati ebintu oba oli mu byongera mu bwongezi Farida naye ng'oddamu ebigambo bye bimu Yesu ayagala essaala ekisooka ekikolo essaala kukkiriza olina okubeera n'okukkiriza nti gw'osaba omukola ki actually nkyogedde nabo gw'osaba omumanyi gw'osaba nti takola ki yatugamba nti we muba musaba mugende muki mu bisenge mweggalire Bible wegamba Yesu yennyini mu kamwa ke yakyogera nagamba woba osaba tosabanga munnanfuusi wabula gwe genda weggalire osabe Katonda akola ki alaba mu kyama ajja kukola ki kwanukula essaalayo nagamba woba osiibye tosiiwuuka abalala bagenda basiiwuuka nobalaba emimwa nga gyatise buli wamu naga nasiibye akuwaliwo yakaŋŋamba nangaawo kiba kiyiise okusiiba ebyo bintu biri secret sitaani yekka yakiraba omuntu ow'omwoyo yayina okulaba because it is a spiritual thing okusaba kuli spiritual n'okusiiba kuli ki spiritual era sitaani yakulaba n'agamba ekisiibo kyono tulina kikola ki naye oba oyina amaanyi g'oyongerwako naye gwe omanyi kati abasiiba abalokola abasiiba nga basiibira bwereere nnyo abamu awulira naku radio bannange tugenda mu nnaku 10 za kusiiba naye nga yeeyungako ku mugendo era omwana yaŋŋamba nti oba tomanyi kye basiibira tosiiba kati kankubulire ku kusiiba Yesu tulaba yasiiba ennaku aga Farida tonnantwala ku kusiiba enda kukujjukiza wadde okyatuwanukako Yesu yagamba titusaba nga tuddiŋŋana tolina kuddiŋŋana bigambo ate olina okubeera ng'okkiriza faith ng'osaba ng'omanyi nti kyensabye kikola ki nja kifuna bagenda kimpa ate olina okulekawo God's will to be done singa bw'oyagala awo kati awo abasinga we tuviiramu kubanga oyinza okugamba Mukama emmotoka njagala emmotoka omwaka guno ate n'ekirala tusaba bubi akyagundi ye yakiwandikako I think Peter agamba musaba bubi James nagamba musaba bubi ne mutafuna kubanga musaba upon your lusts byetweyagaliza weba walaba wandabanga nyina emmotoka ennene ngivuga agamba Mukama nange njagala ompa emmotoka ngeya Farida bagenda kumpulira ab'okukyalo njagala Mukama kati ebyo tobyogedde naye mu mutima gwo bye bijjuddemu njagala mbalage bwenjikwatirako eyo nnene bweti mbamba mazzi ngenda kubayitangako mutima bakiraba kumanya nti ebyo nno biva munda muki muggwe wadde tobyogedde bibeerayo Mukama gwe kola kimu mpe emmotoka gwe mpe emmotoka wana Mukama alaba mpe emmotoka nakuwulira agamba bambi asabira mmotoka naye nga byozzaako eri munda bajja kundaba nomala ogimpe emmotoka nga weeteeseteese emmotoka eyo ngenda kusiibanga kazinga esese nga ndya byennyanja bajja kuntegeera nti omwana wa gundi yagula okitegeera gula awo tuli ku lasiti yaffe gye tusaba tusaba bubi
kwegamba okusaba nga tuteeseemu nga tugenda kukola ebintu tugenda kukozesa emmotoka okugulumiza Mukama n'okubeera nga ogenda gikozesa oba okugenda okubuulira enjiri kwegamba ng'olina something good nga it is not over your own selfish desires okitegeera ng'ogenda gikozesa okubaako ne b'oyamba okitegeera oba ng'ogenda kiringa won'osaba nti njagala Mukama abantu bakuno ku kyalo tetulina yadde ambulance abantu badaaga tebalina abaddusa mu ddwaliro akamutuka kange katini Mukama wompa ssente nengula ambulance ate nga Mukama alaba motive yaki ekyo ky'osaba agikuwa kubanga alaba nga toli mu kweyagaliza toli mu malala toli mu kukola ki naye kati ffe ekyawiiru ky'ogambye tusaba ne tumuwa ne time n'ogamba n'otoleka awa wiiru ye kyokolaba Yesu yagamba let your will be done.